Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akyomedde nnyo ebitongole ebikuuma ddembe olw'engeri gye bikwatamu abawagizi b'ekibiina abateeberezebwa okuzza emisango. Kyagulanyi okangula ku ddoboozi kiddiridde ebitongole ebikuuma ddembe omuli poliisi ssaako eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga erya SFC okwegaanira ddala nti si be balina omukuumi we Eddie Mutwe ng'amannya g'amatuufu ye Edward Ssebuufu ng'ono yakwatibwa ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno bwe yali ava erudda lw'emikono eyo nga kyategerekeka nti yabuzibwa abantu abaali mu ngoye za bulijjo nga bamuvugira mu mmotoka yakazibwako erya drone. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kitebe kya NUP Makerere Kavule, Kyagulanyi asabye gavumenti enoonyereze kabinja k'abantu ababuzaawo abawagizi ba NUP. Na buli kati tetumanyi wa gy'ali. Poliisi yamweganye nga bwe terokola bulijjo nga bwe yeegaana Nyanzi nga bwe yeegaana abalala bonna paka nga bamaze okubata. Eddie Mutwe era poliisi n'amagye bamweganye. Eddie Mutwe si ye yekka. Kyagulanyi era ategeezezza nti batandise okwogerezeganya ne bannamateeka baabwe balabe engeri gye bayinza okutangiramu ebitongole ebikuuma ddembe okulemesanga enkuŋŋaana zaabwe zibakuba ez'ekibiina. Mwalabye okwosajjo yeebulunguludde ekitebe kyaffe kino n'ekiwamba nga egezaako okulemesa abavubuka ba NUP okukola olukuŋŋaana lw'abannamawulire okulonkinga oba okususootola enteekateeka ey'akalulu ak'abavubuka akali mu mateeka. Ekibiina kyaffe kiri mu mateeka kati bafuba nnyo okulemesa protest vote. Ebyo nga bikyali bityo, ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matyalo Bwanika alabudde minisitule y'ebyobulamu obutageza kuteeka bbali bakulembeze naddala ab'oku byalo ku nsonga y'okugema okw'engeri zonna bwe beeyagala enteekateeka zino okutambula obukwakku. Bwanika abadde mu musomo gw'ebyobulamu oguteekeddwa kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso nga muno mubaddemu n'okwaniriza ebitongole eby'enjawulo ebigenda okuyambako disitulikiti eyo mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri okuli ekitongole ekya Communication for Development Foundation Uganda n'ekitongole ekya Naguru Teenage Center. Era nsaba mwami tushabe ofube nnyo okunoonya ba local leaders ku ground. Kino ekyokugema gye kiri kirungi. Kati ebintu by'okugema tusanga obuzibu bungi nnyo mu kunnyonnyola abantu okolamu. Kakati ne propaganda neno media takyaliko control kintuusa ku buzibu bwe mutugenda okusanga buli mu communities z'abantu be tukulembera. Abantu bo bennyini beekyawakyawa. Abantu bo bennyini batujjamu ddafa obwesiga abakulembera. Tewali kye tuleeta ne bakiraba mu makulu. Kubanga abantu bakwewuunyisa. Ogendayo ng'oli consultant ng'olina diguli 7 naye tebayinza kukuwulira. Okwenkana oli alina ebbaluwa y'omugigi kasita abeera nga waabwe bwe banywa omwenge. Bwanika era asabye ebitongole bikola ku nsonga ez'ebyobulamu okutambulira wamu n'abasawo b'oku byalo ba VHTs. Otunuulira ku disitulikiti zonna ffe tetuli bubi nnyo. Era mu musomo ogwo Sister Betty Nabuganda amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti yakasizza nti Wakiso ekola bulungi mu nsonga z'okugema nga y'ensonga lwaki terikola lwa disitulikiti eziri obubi ennyo ku nsonga y'ekirwadde eky'omusujja gw'ensiri. Otunuulira ku disitulikiti zonna ffe tetuli bubi nnyo. Ensonga nti kubanga malaria tufuba nnyo okulaba nti abaana tubajjanjaba, abantu tubasomesa, bakyala b'embuto tubasomesa, ne tubawa n'obutimba bw'ensiri. So ffe nga disitulikiti e Wakiso tetulimu abo abali obubi ennyo. Abali obubi ennyo mu disitulikiti eziri waggulu eyo bo baabawa ne vaccine batandike ki okugema. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Deo Kizito Lukyamuzi atulabudde ku bulabe obw'okulya ennyama eyitiridde. Ennyama eyo bayita ya myufu red meat kunga ennyama embi nerwaza oba biki cholesterol kyebi naye nze mbala buli kintu kyonna kye tulya asa tukirya mu kigero ekisaana tekiyinza kuba kibi naye bw'oyitiriza nga bano abookya ennyama n'alya ennyama buli lunaku n'alya ennyama nnyingi nnyo eyinza omukola obubi. Kale omuntu bw'oba olya ekintu kyonna kiri mu nga bwe kisaanidde si kukiyitiriza nnyo ate era no si kirya kitono nnyo ng'eki nakyo era bwe kiri ekitono nnyo era tekikuyamba.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School esseguku Katale abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu arts ne sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japani empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu Uganda eky'FMU kikakasizza abavuzi 5 mu babiri abagenda okuvuganya mu mpaka za Pearl of Africa Rally Championships ez'omwaka guno. Mpaka zino zigenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 8 okutuuka 10 omwezi ogujja ogwokutaano era zigenda kuvugibwa mu bitundu by'embalala omulundi ogusookedde ddala. Empaka zigenda kuba za mwetoolo gwakubiri mu kalenda ya African Rally Championship era bannayuganda babiri okuli Yasin Nassa ne Jas Mangat bagenda kulwana okwongera okukuŋŋaanya obubonero obw'okuwangula engule y'omwaka guno. Mu ngeri emu empaka za Pearl of Africa Rally Championship zigenda kuba za mwetoolo gwa kusatu ku kalenda ya Uganda eya National Rally Championship ng'empaka ezasooka kuliko eza Mbarara Rally ne Masaka Rally Championship. Ponsiano Lwakataka Mafumafu yakulembedde ekimeeza kya National Rally Championship oluvannyuma lw'okwangula empaka za mirundi ebiri ezakavugibwa. Abavuzi b'empaka zino bagenda kutolontoka olugendo lwa kilometers 188 era empaka ezimu zigenda kwetabamu abavuzi okuva e Kenya okuli ne Nantamega omwaka oguwedde Karan Patel.